zinnumya omutwe era bwe zitandika okuyimba nga nte nkwata mu ki basaagala ziwuliriza ennyimba ezo bubblegum music ankola bubi nnyo era simuwuliza batandika okuyimba nga nteeka engalo mu matu. Kola interview n'okkowa mpulira nzikooye kale bambi mugyebaleko mbuuza ki obulamu tebulina ttabo bwa nnyaanya bakuba olimba lwa alien naye ng'okutte ku matu bwe bati ennyimba ezitanyumira nga zinnumya omutwe era bwe zitandika okuyimba nga nte nkwata mu ki basaagala ziwuliriza ennyimba ezo bubblegum music ankola bubi nnyo era simuwuliza batandika okuyimba nga nteeka engalo mu matu kyekyo tebaliwo nnyo kyamaanyi kyekyo anti nkugambye bubblegum music ze njagala nnyo good music era njagala nnyo abantu abayimba good music era walaba abayimbi binatambula nabo abamu ku bayimbi betulina okwongerayo waggulu mwabalaba ba Robert Rota ba Dodi yayimba akayimba laavu yagundi akatwendinga ennyo tunira omwana mulenzi bamuyita Shasha Vaini abo abaana abo bayimba amaloboozi amalungi Jona producer Jona abaana abo ba Lucy Ngendo abaana balina amaloboozi agali sweet music good music besinga okwetaaga naye bubblegum music biwoggana nga tolina okugenda wakati ogule panado omutwe nga gukuluma kale okwewala omusajja mukadde ebiyimba kuba banteeka engalo mu matu bireme kunnumya mutwe kyamaanyi tewaliwo nnyo mpalana ate mpalana yaki temumbuuza bintu bitalina makulu nkuuka tobongoota 3 mu Mengo nagenze nempulira abantu nga bagamba nti ye bannange wali ekivulu enakivubo wali ekivulu enakivubo abantu tebaategedde bumanyi abantu abamu bambi bapapa olwo abantu abapapa ne bantabula oli yali ategeeza waliwo edduuka enakivubo edduuka shop namba 22 ekivulu ekyo bwekigenda okubeera kituuza mbeeramu abantu 2 ku 3 naye nga muganda si kisaawe naye abantu ne mubuukira tugenda nakivubo oyo munnaye nga munene tebayinza kuteekamu bintu bya lusaagiriro ekigambo ekituufu waliwo akaduuka awo shop namba 21 gye badde boogerako nti mbe bagenda okubeera simanyi enkwajjo naye ne mubuukira emboozi y'enkwajjo chapter twagiggalawo bamukimanyi bulungi nnyo twamukwata netumusitula natuuka waggulu tunakola amalala nawamotukayo kati yafuuka buloga byasanga byayogera kadajakera ku makya agaye Lwera bonna babuukire Lwera aveeyo abagaye nti jjinja nange ejjinja kayo n'alimba nadda buzaabuza abantu abakulu nkwakyo nakivubo abantu bamutegedde omumanyi muvubuka oyo ayogera nnyo ebintu bye bambi mu ngero naye nno mwagala nnyo bambi nali munyumirwa nnyo ebiseera biri nga sinaba kumanyiira bigambo byo naye kasita ebigambo tukesera n'obimanyiira biba bifuuse ebikadde naye edduuka weeriri awo edduuka shop namba 21 nakivubo bewagenda okubeera enkwacyo gye twali tulanga ebuloba banyinaze ababeera ennyo bakadaama kitegeeza ki abantu ababeera ku kyeyo n'ababeera omukazi n'ababeera omusajja bonna baba bakadaama abo basekadaama ne nakadaama bakwano bange abo bagenda kuyiiya bulamu naye babavuga nnyo kyebavuga kyebagenda nakyo nobo bakwata bakadaama ne basekadaama nobagala kati kugwa mu nnyanja nga balina omutwe gwe baagala bagenda bugenzi bakizuula bujuzi nti bafudde naye nga bakoze eki baguddeyo kakati babagambye nakivubo social media nekwata kati nakivubo naye ningafe ababala publicity enkuuka ey'omulundi gumu gye twatume tobongoota yenkuuka ekyasinze okulangibwa ku social media ofuna bulungi enkuuka y'omulundi guno yekyasinze okulangibwa kubanga n'omu ku bakyasinze ogiranga bamuyita alien olunaku lyataddeyo ebintu naye byamanyi tebigenda kubeerayo kakati gaffe abasajja abasoma publicity ffe tuli eri tuli mu kunywa kacaayi ekigambo ekituufu mu njogera ennyangu binabagamba enkuuka tiketi z'enkuuka zo betwogerera zinaatera okuggwaawo kubanga olubiri lwajjudde edda olw'ensonga nti efunye nnyo hype y'amaanyi era twebaza nnyo bakadaama ne basekadaama bambi mupushinze nnyo ekigambo enkuuka
oba ogyogerako bubi oba bulungi oba ogyogerako. Omuzungu kyayita tokability, enkuuka efunye tokability. Nyina obugambo bwange bwenjikiriza obw'oluzungu. Mwebale nnyo abalanze enkuuka. Bwe kasita oyogera ekigambo Nkwakyo festival kati essaawa zino kitegeeza nkuuka, kubanga mugenzi ne muzza omusango gwa Naggomola okugeraageranya akamyu ku njovu. Kakati mugeraageranye ne muleeta akamyu ne mukageraageranya ku njovu, automatic kiba kitegeeza nti enjovu esigadde eri waggulu. Kakati kyenjagala okubagamba abantu njagala abantu bakitegeere, alien skin tiyalina amaanyi. Nze kennyini nze nagamuteekamu, benagamuteekamu nemwongera nemuteeka waggulu, bannayuganda ne bamwaniriza. Obufuna bulungi. Kakati gwe yambula jjawo concert ya Freedom City gijjeewo, alien abeerawo. Amaanyi g'abantu gamwamuka, era n'ennyimba nga bagamba omuvubuka ayimba. Era kiri ekintu eky'amaanyi g'abantu bye kyamwamuka. Abantu ne baddamu okulaba nti omuziki teguliiwo, naye luli. Era bagamba ffe tugenda ku Freedom City n'abanaakolola. Olwo lumu ku luyimba, era na positinga awo ne mbagamba singa ffe Lutaaya azuukirira wano, waliwo abantu basobola okutwala ekitalya. Kyenjala okugamba, olaba Big Eye omulaba nti waali gwe bakugambye tabaddeewo emabega, olowooza lwaki bali tebamuwa makulu? Olunaku Kyagulanyi lwe yamutaddeko omukono gwe, ennyimba ze ne zivaako ekizikiza ekibaddeko. Kakati oyo ayinza obutadda ngulu, kubanga essaawa zino bwe tuna statement ezimuvaamu, saagala kwogera statement ebenga evuma. Waliwo omwami bamuyita Kibalama, ateeberezebwa okuba nga baamuwamba ne bamusiba, oba oli awo ayinza n'okuba nga yafa. N'obeera ku TV n'otandika omukubamu olwali. Tuliya boogera ku Kibalama yaani? Kwegamba yavudde mu kwegeziwaza, kati oba yeesirwaza ate alien skin yeesirwaliza mu nsonga za bannayuganda. Bannayuganda bali serious, balina kye baagala, naye kakati ye akisaagiramu. Naye ate tetujja munyiigira, tetumwewuunya. Ssente bezo tebezifuula abantu, bakuwa essente okusirwala. Akayimbako wakaye ke yazzeemu akarwema. Ekigambo ekituufu nze sikyagoberera bintu bye. Bwekujjako bebeera awantu ne mpulira ebintu bye nga biyimba nga nteeka engalo mu matu. Ani yamuyita? Yali ayimbira ani? Bayimba babadde ayimba, ssente abadde azitwalako mu bamulekwa n'azibawa nti bagenda kukaaba, bannaye bamulekwa tebakyafuna ssente. Era abadde azifuna n'aziryamu ebikoola bye n'aziwa abantu be ne yeeyagala. Zibadde ziyamba ani? Ng'ayamba ki? Oba awummule kuba tewali yamuleeta. Alina gwe yakubira essimu nti bannaye ngenda kujja mu kuyimba. Ebyo ebiboozibozi bye byamaluwa, naye ebigambo bye bitandise okukaddiwa, kubanga luli bye yabeeranga ku live ng'ensi yonna ebeerako. Naye kati omutukawo ng'ayogera omuyitako buyisi, kiba kitegeeza nti akaddiye, ali expired, takyalina kyagamba bantu. Naye nga yeebale nnyo bambi okubuzaabuza endiga ze, n'azigamba nti bagenda na kivubo bambi abalala nga balowooza nti bajja kubeera mu kisaawe kyennyini. Nze nakoma mu kyakusatu ekijja bwe MP3 West. Naye omanyi lwaki abalala bafuna 6, abalala bafuna 3, abalala bafuna 0? Omusomesa agamba 2 gattako 2. Omulala n'agamba nti 2 gattako 2, olu n'agamba nti ziri 2. Gwe tokiraba nti 2 eno eri emu neno eri emu, ye bw'atyo n'ategeera bw'atyo. Kaakati bambi omusajja bye yagambye nti nakivubo abantu bo badde balowooza nti mu kisaawe wali ekinene. Agenda kubeera mu dduuka shop number 21, era mugende nakivubo mugirabe. Wali awo agenda okubeera, naye
bakadaama ne basekadaama noonya we mbateekera ekivulu kuba muli bangu nnyo bakulimba naye bambi mwebale nnyo kulanga nkuuka tobongoota yenkuuka ekyasinze okulangibwa enkuuka bye bagenda okusuubira bingi nnyo ebitabangawo eno konsati yegenda okusooka okubeeramu abayimbi abalungi ennyo abaliko ab'amaanyi waliwo n'abayimbi abatalangiddwa bagenda okuyimba okuva ebweru w'eggwanga eno enkuuka ya byafaayo stage egenda kubeera mawulaana buli kimu kyonna kigenda kubeera taratibu yensonga lwaki tugyongezza 1,000 n'ekitundu enkuuka y'omulundi guno egenda kuba ya byafaayo egenda kubeeramu abantu bangi nnyo eteekeddwa bulungi nnyo abayimbi abamanya bonna bagenda kuyimba enkuuka y'omulundi guno egenda kuba ya byafaayo nyamba owa bukedde naawe owa BBS ebintu bino mubiteekayo kubanga mutabiteekayo temuddamu okuntunuzaamu kamera mukulu Abtex gyebale ani oyo